Uganda emanyiddwa nnyo ng'ekkula lya Afrika olw'endabika yaayo wamu n'ebintu ebirimu ebinyumira amaaso nga muno mwotadde neby'obulambuzi eby'enjawulo. Wabula abantu bangi bazze babuusa amaaso ebinyonyi ebiri mu ggwanga ate nga nakyo kya bulambuzi ky'amaanyi, naye ng'abantu abavunaanyizibwa ku bulambuzi tebafuddeeyo kumanyisa abantu basobole okwettanira okulambula ebinyonyi bino ebisukka mu bika 1000 olulamba. We have as a country almost 1,000 bird species, but because of the challenges we are in marketing, because of the challenges we have had as a country, we still do not get as many visitors as we would have loved to get. Michael Pinge ngono mukungu mu kitongole ekivunanyizibwa ku butonde bwensi, obuzibu aboolekezza abantu abatema ebibira wamu n'aboonoona obutonde bwensi nti bandimalawo eby'obulambuzi eby'ekikanga kino mu ggwanga. Our forests are being encroached. The national parks are relatively good, but we can still do even more. So once we protect the habitats, then we know the endangered species or species that are threatened in the wild can be protected. Ku mulundi guno essira balitadde ku baana basobole okubaagazisa ebinyonyi n'okubikuuma, nga kino kijja kuyamba nnyo okumanyisa abantu mu ggwanga omugaso gw'ebinyonyi. Okunoonyereza kulaga nga Uganda bw'erina ebika by'ebinyonyi 146 nga kitegeeza nti ku buli 100 erinako 10 mu nsi yonna, ate nga ku lukalu lwa Afrika erinako 5 ku buli 100, nga kino kisobolera ddala okwongera ku by'obulambuzi mu ggwanga. Minisitule omuli ey'obutonde bw'ensi wamu n'evunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko baatandika okukuza olunaku lw'ebinyonyi mu mwaka gwa 2003 n'abantu 100 bokka.